We should have an optimistic approach. We should have. General Elly Tumwine alabudde bonna abalina endowooza y'okukola effujjo n'okukola obulumbaganyi ku bakuumaddembe naddala poliisi nga bwe bajja okugwa ku kibambulira. Young people don't be used for the wrong things. Whoever goes will go on his own risk, not as representing the young people as a group. And the consequences, you should be ready for the consequences that will go with it. Okusinziira ku Tumwine, waliwo n'abatandise okugamba nti abapoliisi abaliwo batono era basobola okubenganga n'abakalaatira okwewala endowooza eno. Careful people. For us in the military, we recruit every year. Every year for 34 years. In the police, we recruit every year. We recruit security personnel. Our population are all in the security services. This is not to intimidate you. If you maintain the peace, no problem. Nga tusemberera okulonda, Tumwine agamba nti buli omu kimukakatako okukolera emirembe Uganda esobole okusigala ng'egenda mu maaso. But this week, sacrifice it. Whether there is facilitation or no facilitation, volunteer, walk, ride your bicycle, ride a motorcycle, go to those you think you can encourage, you can convince of what you think. 1 week, you can make a difference. This is a strong army. Tumwine okwogera bino abadde mu nsisinkano n'abayizi mu matendekero aga waggulu ku Yunivasite Makerere ng'egendereddwamu okukubaganya ebirowoozo ku mugaso gw'abayizi ku nfuga eya demokrasiya n'obutebenkevu bw'eggwanga. Okusinziira ku Tumwine, abavubuka balina okumanya omugaso gwabwe mu ggwanga naddala bwe kituuka mu kukuuma emirembe ng'obuweereza buno tebalina kubulekera bakuumaddembe bokka. Mu kino abawadde amagezi okwenyigira obutereevu mu kugonjoola obukuubagano n'okuba abasaale mu kukola ebintu ebibazimba okusinga okwenyigira mu bwegugungo. The moment you cross the line, we have our song. Adui akija, sisi tuko tayari. Adui akija, sisi tuko tayari. So avoid riots. Avoid anybody convincing you, throw a stone at a policeman or anybody, even a fellow citizen. Fight violence. Tumwine agumizza abavubuka nti wadde bingi ebibasoomooza okutuuka ku bye baagala naddala ebbula ly'emirimu, obwavu n'ebirala byonna byakugonjoolwa. My interest is one. What will guarantee security of our country? Who will guarantee stability? Who will guarantee continuous transformation so that we don't come from being number 5 in the world or number 2 in Africa and we go down? That is your choice. We should have an optimistic approach. We should have hope.